saawa emu okuva saawa emu okutuuka saawa 4 tewali pikipiki. Olunaku lwajjo gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita yayisiza ekiragiro eri bannansi okukolanga bulungi bwansi obw'obuwaze buli lunaku olw'omukaaga olusembayo mu mwezi, era nga kino kyakutandika olunaku olw'enkya nga 25 omwezi guno ogw'omukaaga. Olw'omukaaga olusemba mu mwezi. Ate kino kiragiro teri kulanga kulala. Era tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kwekuosa enkya. Okusinziira ku Ssaabaminisita Rubina Nabbanja ne Minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi, kino kyakuyamba okukendeeza ku ndwadde eziva ku buligo. Gavumenti mu kuyisa ekiragiro kino yalaze nga bwekikwata ku bannayuganda bonna, ng'era yalaze nti kyakutwalanga essaawa 3 okuva ssaawa emu ey'okunkya okutuuka ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Okuva saawa emu okutuuka saawa 4 tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo. Kati olwaleero poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo ACP Kituuma Lusoke eyongedde okufulumya obubaka obunyweza ekiragiro kya gavumenti ekyo, ng'era egambye nti olunaku olw'enkya mpaawo kidduka kyonna omuli eby'okulukalu ne ku mazzi ekigenda okukkirizibwa okutambula wakati w'essaawa emu n'ennya ez'okumakya, ekiseera bannansi kye balina okulongoosezaamu ebitundu mwe bawangaalira. Nti ebidduka byonna ku nguudo ne ku mazzi tebijja kukkirizibwa kutambula wakati wa ssaawa emu ne ssaawa 4. Kituuma ayongeddeko nti ebidduka ebigenda okukkirizibwa okutambula mu kiseera ekyo mwe muli emmotoka ez'ebyokwerinda n'ezi ambulensi, ng'abalwadde abanaatambulira mu budde obwo basabiddwa okubeera n'ebiwandiiko ebyogera ku bulwadde bwabwe. Nga abantu bokka abanaaba bakkirizibwa kwe kuli aba security ne emergencies, ebyobusawo oba emergency situation yonna nga bwe tunaaba tugi interpretinga n'asirikale baffe ku ground. Twagala okutegeeza nti bw'oba oyina emergency, maybe ng'oli ese omulwadde atera okugenda okufuna obujjanjabi mu budde obwo, otambule n'ebipapula. Then abalala aba emergency ng'abasawo nabo batambule n'ebiboogerako. Lusoke bw'ati akubiriza bannayuganda okujjumbira enteekateeka eno ey'okuyonja ebitundu baleme kwesanga ku ludda lubi olw'amateeka. Nga Uganda Police Force tusaba ekisooka abantu bajjumbire cleaning exercise eno oba bulungi bwansi. Tusaba abantu bakwatagane wamu ne security okumakinga sure nti obudde obwo okutandika ku ssaawa emu paka ssaawa 4 tutambula bulungi nga tewaliiwo kakuubagano. John Maido yakusakidde eggwire ino ku KTV Amalindire.